Weewaawo ntendeza Kristo era nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobola okwatula wamu nti Yesu ye Mukama. Mwebaza era musiima nnyo olw'obulamu bwo, olwa famire yo wamu ate era n'olw'emirimu egy'emikono gyo. Weewaawo nno luno olunaku ate era Mukama lwakoze tunalusanyukiramu ate era tunalujagulizaamu. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth ng'era ndi wano okubeera nga tweyongerayo mu kusoma kwaffe kwe tuli ogenda mu maaso n'okuba nga tukola okuviira mu kitabo kino eky'Abefeso kaakano nga tutandise omwaka gwaffe ogwokubiri ng'era tugutandise n'essuula ey'okusatu. Era olunaku olwaleero tujja kuba nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekyokumeka ekyokubiri wansi w'omutwe ogugamba nti ekyama eky'enjiri. So olunaku olwa tujja tunuulira essuula ey'okusatu nga tugendera ddala mu maaso n'okubeera nga tunywereza ddala ensonga, era nga mwe mwenna bwe mukimanyidde ddala nti tetugenda mu maaso na kunnyonnyola kyawandiikibwa kyonna awatali kusooka kubeera nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukisoma. So njagala ntandikire ddala n'olunyiriri olusookera ddala paka ku lunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli bw'eti bw'egenda mu maaso okunyweza ensonga egamba, kale nze Pawulo omusibe owa Yesu Kristo ku lwammwe ab'amawanga, oba mwawulira obuwanika obw'ekisa kya Katonda kye naweebwa eri mmwe. Olwokusatu, bwe nategeezebwa ekyama mu kubikkulirwa nga bwe nawandiika edda mu bigambo ebitono. Olwokuna, ebiyinza okubategeeza bwe mubisoma okumanya kwange mu kyama kya Kristo. Olwokutaano, ekitaategeezebwa mu mirembe egy'edda abaana b'abantu nga kaakano bwe kibikkuliddwa abatume be abatukuvu ne bannabbi mu mwoyo. Ab'amawanga okubeera abasikira awamu era ab'omubiri ogumu era abassa ekimu ekyasuubizibwa mu Kristo Yesu olw'enjiri. So awo nno we tugenda okubeera nga twoleka amaaso nga essira tuliteekera ddala ku lunyiriri olwokusatu paka olw'omukaaga. Ogwanidde okubeera nga ojjukira nti tukyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga tweyongerayo ddala okuviira ddala wali we twatandikira ddala wansi w'omutwe omunene ennyo ogutwalira ddala essuula eno okuviira ddala mu lunyiriri olusookera ddala paka ku lunyiriri olw'13, omutwe ogwo gwe tuyita ekyama eky'enjiri ekibikkuliddwa. So twatandika nga tulabira ddala ensonga lwaki Pawulo yali mu busibe, lwaki yali musibe wa Kristo Yesu, mu kuba nti yali mutume eri abo ab'amawanga era nga yagenda mu maaso n'okuba nga ababuulira enjiri era nga yali yaweebwa obuwanika obw'ekisa kya Katonda ku lw'abo ab'amawanga. So twagendera ddala mu maaso n'okuba nga tulabira ddala nti ekyo ekyali kyaweebwa Pawulo ekyobuwanika kyali kyakagenderere okuba nti yali agasa bannagwanga. Ne bwe tutandika n'olunyiriri kaakano olwokusatu olugamba nti bwe nategeezebwa ekyama mu kubikkulirwa nga bwe nawandiika edda mu bigambo ebitono. Ensonga zino nkulu za kuba nga tufiirako ddala. Omutume bw'agamba nti bw'akozesa ekigambo ekiyitibwa eky'ekyama, kikulu nnyo gwe okubeera nga otegeerera ddala nti ekigambo kino kiyitibwa ekyekyama mu ndagaano empya tekitegeeza omutawaana omuzibu ogw'okubeera nga gugonjolebwa, wabula ekigambo kino ekyama mu ndagaano empya kitegeeza ekintu ekitali kyangu kyakutegeera. Kitegeeza ekintu ekitali kyangu kyakutegeera, era nga bw'olabye ddala mu lwokusatu bwe kyanikwa ekisoma nga bwe nategeezebwa ekyama. Bw'agamba nti nga bwe nategeezebwa ekyama, kiba kitegeeza nti no kyali kizibu kya kutegeera, wabula yayambibwa okutegeezebwa ekyama ekyo. Y'ensonga lwaki yayambibwa okutegeera ekyama ekyo. So n'olw'ensonga eyo bwe twogera ku kyama tutegeeza amazima mu bufunze nga gaali gakwekebwa, amazima nga gaali mu biro biri
gakwekebwa naye kaakano nga gabikkuliddwa kuyita mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amazima nga gaali gakwekebwa mu biro biri naye kaakano nga gagenze maaso n'okuba nga gabikkulibwa okuyita mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekitegeeza nti waliwo ebintu ebimu Katonda byataaganya n'abo abasooka okutambula naye okubanga babimanya, kubanga yalina akadde akagere bwe yali agenda okubeera nga ebyo byeyakweka abo obutabitegeera mu biro ebyo nga yali yateesa ekiseera ekituufu bwe yali agenda okubeera nga ensonga ezo azibikkula obanga azanja eri abantu ab'enjawulo. So bwe tuba twogera ku kyama kino tetwogera ku kyama oba ku kyama ky'osobola ogamba nti nga kitandikiddwa abetuyita abaana b'abantu. Leero tulina ekkanisa eya Roma esomesa kye tuyita ebyama eby'omukyala ayitibwa Mariya. Ebyo si bye tuli okwogerako kubanga ezo nkola z'abaana b'abantu, okwo kuteesa okw'abaana b'abantu, okwo kugunjaawo okw'abaana ab'abantu. Naye nga bwe twalaba mu Befeso essuula esookera ddala nti Katonda yekka oyo ow'amaanyi, oyo omukulu ate era omugezi, ow'ekitiibwa, omutukuvu, oyo ow'ekisa, ow'obusaasizi, ye yekka alina amaanyi agagenda maaso n'okubeera nga abikkula ekyo kye tuyita ekyama. Katonda yekka omukulu, ow'amaanyi, omugezi, ow'ekitiibwa, omutukuvu ate era ow'ekisa, ye yekka alina amaanyi agabikkula kye tuyita ekisa. Kubanga bw'otunuulira okuwandiika kwa Pawulo tawandiika nga yeetunuulira, wabula awandiika nga atunuulira oyo eyamuyamba okutegeera ekyama kino. Agamba nga bwe nategeezebwa. Omutume ku lulwe yali tasobola kutegeera kyama kino, yali yeetaaga okutegeezebwa. So ani amuyamba okutegeezebwa? Si mulala wabula ye Mukama Katonda waffe oyo omukulu, ow'amaanyi ate omugezi, ow'ekitiibwa, omutukuvu ate era ow'ekisa, ye yekka alina amaanyi okubeera nga atumanyisa ekyama kye, oba nga atuyamba, oba nga atutegeeza kye tuyita ekyama kye. Leero tulina abantu ab'enjawulo aboogera ebintu eby'enjawulo Katonda by'abamanyisizza, byagenze maaso n'obategeeza. Naye kyenjaga tutegeere bwe tuba twogera ku nsonga ey'ekyama, okusinziira ku nga tutunulya ebyawandiikibwa, ebyo Katonda byagala okubeera nga atumanyisa yabiwa abatume ne bannabbi be. Tewaliyo bintu birala byonna Mukama byali kubikkulira bantu, kubanga tuli mu biro eby'abassekigwanyizi ne bannakigwanyizi abagamba buli kiseera nti Katonda alina kino kye yandaze, alina kino kyagenze maaso n'okuba nga ambikkulira. Teri muntu yenna abadde akimanyi, nze gwasoose okuba nga akimanyisa. Endowooza eyo nkyamu nnyo olw'okuwandiika kuno okwa Pawulo. Kwa Pawulo abawandiika agamba bwe nategeezebwa, tagamba nti bwe twategeezebwa era nga tukyategeezebwa. Agamba bwe nategeezebwa ekyama. So ensonga yennyini eraga nti waliwo abantu abategeezebwa, era Pawulo abatulaga wano wammanga nga be batume ne bannabbi nga batunalaba mu lunyiriri olwokutaano. So olunaku olwalino newankubadde oyinza okuwulira amaloboozi ago ag'abantu abagamba nti balina omutango ogw'enjawulo gwe basasudde, okubeera nga Katonda abaako ebyama by'ababikkulira, okubeera nga Katonda abaako ebintu by'abamanyisa, bonna bulimba obwo nga bwesigamye ku nsonga ey'abantu ab'enjawulo okwagala okwegulumiza oba okweyitiriza oba okweraga nti bo bankizo nnyo ku bantu abalala. Era bwe tuba tujjukidde obulungi mu ssuula eyasookera ddala twatunuulira ku byama ebikulu ennyo mu Bayibuli ebyagenda maaso n'okuba nga bibikkulirwa. Twatunuulira ku byama eby'enjawulo mu Bayibuli ebyagenda maaso n'okuba nga bikola bitya, bibikkulibwa. Era mu ssuula eyasooka twatunuulira ebyama ebyo, era mu byama ebyo ebingi ennyo ebiri mu Bayibuli twatunuulira ku byama 7 Katonda byabikkula edda, nga ekimu ku byo twalaba ekyama ekikwata ku kye tuyita ku bwa Katonda,
ng'era ekyama ekyo ekikwata ku bwa Katonda kye kyama ekitulagira ddala Katonda Omwana bwe yagenda maaso n'okuba nga yeeraga gye tuli mu ngeri eyaki ey'omubiri, kubanga tukimanyidde ddala ti Katonda talabwa na maaso kubanga mwoyo, naye mu engeri gy'ateesa okubeera nga atweragamu yakikola okuyita mu mwana we nga bwe tulaba mu Timoseewo ekisooka 3:16. Ekyama ekyokubiri kye twalaba kye kyama ekikwata kubeerawo kwa Kristo Yesu mu ffe, ng'era ekyama ekyo kiragira ddala nti ebbanga lyonna Kristo abeera mu bantu be nga Bakolisaayo 1:26 paka 27 bw'esomesebwa ddala bulungi. N'ekirala kye twatunulako ekyama ekyokusatu kye kyama ekikwata ku kkanisa. Ekyama ekikwata ku kkanisa ng'era ekyo kitegeeza kwegatta okwa Kristo n'ekkanisa ye, kwegatta okwa Kristo n'ekkanisa ye nga bwe tulaba mu Befeso essuula 5:32. Ekyama ekyokuna kye twalaba kye kyama eky'omusajja ow'okwonoona, kye kyama eky'okwonoona oba ekyama ekyoyo ayonoona, ng'era ekyama ekyo kyogera ku musajja ow'okwonoona oyo Bayibuli gweraga nti ajja kubikulirwa mu maaso awo, ng'era yoyo gwe tuyita Antikristo ajja okubeera nga awakanya Kristo Yesu nga yeteeka mu kifo ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyama ekyokutaano kye twalaba kye kyama kye tuyita ekya Babilooni. Ekyama kye tuyita ekya Babilooni ng'ekyo tukijja mu Kubikulwa essuula 17 olunyiriri olwokutaano nga kinywereza ddala enkola ey'enjigiriza ey'obulimba ey'ebiro eby'oluvannyuma, enkola ey'enjigiriza ey'obulimba ey'ebiro eby'oluvannyuma. Era ekyama ekirala nakyo kye twagendera ddala maaso n'okuba nga tulaba kye kyama eky'okuzza Isirayiri. Ekyama eky'okuzza Isirayiri ng'ekyo kye ky'omukaaga bw'oba osoma Baluumi 11:25 paka 29 ekitegeereza ddala nti nga tusemberera enkomero ey'ebintu byonna Katonda ajja kubeera nga akomya obukalubu obw'emitima egy'abaana ba Isirayiri okubeera nga tebakyawa Mukama waffe Yesu Kristo okuba nga bamukkiriza nti ye Masiya eyajja edda. Ekyama ekyomusanvu kye twatunulira kye kyama ekikwata ku kukwakkulibwawo okw'ekkanisa. Okuviira ddala mu Bakolinso ekisooka essuula 15 paka 53 bwe twagenda mu maaso n'okuba nga tulagira ddala nti mu biro ebyo Katonda byateesa ekkanisa ejja kuba nga ekwakkulibwawo. Bwe tuba twogera ku kkanisa twogera ku kkanisa eyannamaddala erimu abaami n'abakyala wamu n'abaana abaawulira enjiri ne baleka makubo gaabwe ag'okwonoona ne beenenya ne bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Olwo akagombe bwe kalifuuyibwa oluvannyuma olw'okuyigganyizibwa okw'ebiro ebyo baligenda mu maaso n'okuba nga batwalibwa. So ebyo twabitunuulira ne tubyekkaanyiza ddala bulungi nnyo nnyini ddala. So era bw'obeera nga obadde muntu mwegendereza nnyo era ojja kizuulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala nti nga ebyama byonna ebirala bwe twabiraba nti byali byabikkibwako, era tusobola okwogera nti n'ekyama kino ekikwata ku bannaggwanga okubeera nga basika ate nga bali kitundu ku mubiri ogwa Mukama waffe Yesu Kristo kyali kyakwekebwa eri Abayudaaya naye nga kaakano kibikkuliddwa. Nti ng'ebyama ebirala byonna Katonda bwe yali yabikweka abantu paka ebiro ebituufu, ensonga y'ekyama ekya bannaggwanga okubeera nga bafuuka abasika wamu n'Abayudaaya oba okubeera nga bafuuka abasikamu n'Abayudaaya n'okubeera nga bali kitundu ku mubiri gwa Kristo Yesu, ekyama ekyo kyali kyakwekebwa paka ebiro ebiragaane Katonda byateesa okubeera nga akibikkulira abantu be. So era kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo kyama. Enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo kyama. Ekyama ekitegeeza nti Katonda mwene yennyini bwe kiba nga kyama kitwala Katonda mwene okubeera nga akibikkulira abantu be okubeera nga bakola batya nga bakitegeera. Era owataali buyambi bwe
tewaali badde obusobozi bwa Pawulo kutegeerera ddala ekyama kino bulungi. Kyova Pawulo awandiika agamba nti bwe nategeezebwa ekyama mu kubikulirwa nti kubanga enjiri ya Kristo Yesu kyama kyali kitwala Katonda mwene kennyini, nannyini kyama ekyo okubeera ng'akola ki? Akyanja. Kubanga alina ekyama ye yekka asobola okubeera nga akikubuulira kitegeeza ki oba yasobola okukikumanyisa. So bwe gutyo bwe gwali n'eri ani? Pawulo. Tikyatwalira ddala Katonda mwene okubeera nga amubikulira ekyama kineeno wammanga. So kikulu nnyo ate era okubeera nga tutegeera nti naffe ffennyini nge omwandiisi omu ayitibwa J.I. Packer. J.I. Packer yawandiika n'agamba nti ebitonde tebisobola kutegeerera ddala oyo Katonda oba ebikolwa bye. Nti bw'oba otunuulidde ensonga eno eyazimbibwa eyayogerebwa J.I. Packer enywereza ddala obukulu obwa kye tuyita incomprehensibility oba obutasobolera ddala okubeera nga tutegeerera ddala Katonda mu bujjuvu bwe. Titusobola okubaako bye tumumanyaako okuyita mu byawandiikibwa, ne tetusobola mutegeerera ddala mu bulamba bwonna obw'ensonga. Ensonga lwaki J.I. Packer yawandiika n'agamba nti tetulina busobozi bumutegeerera ddala wamu n'ebikolwa bye. Nti emirimu gye gitwewuunyisa, gituleka nga tusamaaliridde, gituleka nga tuli mu kwewuunya n'okubeera nga tetumanyidde ddala bw'ava ku kino azzaako ki. Otunuulya obulamu bwo bwonna, ebintu abamu bye twali tetusuubira Katonda abitutuusizzaako, ate abamu bye twali tusuubira nti tujja funa tetubifunye. Enkola za Katonda zisukkuluma amagezi gaffe. Omu ku ba reformers ayitibwa oba bannankyukakyuka ayitibwa John Calvin. Calvin yawandiika n'agamba bwe yali ayogera ku Katonda, yayogera ku Katonda nga okubeera nti Katonda yekkakkanya okutuuka ku bunafu bwaffe, n'okubanga yeereeta mu mbeera ey'okubeera nga atuuka ku ddaala ery'okuba nti tusobola omutegeera okuyita mu kuluŋŋamizibwa okw'ebyawandiikibwa ne mu kuzaalibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo, asobole okubeera nga atuyambira ddala okuba nga tumutegeera y'ani. So ekyo kikulu nnyo kyakutegeera nti singa Katonda teyeesiza ddala ne yeekakkanyiza ddala ne yeetowaliza ddala okuba nga atuuka ku bunafu bwaffe, okubeera nga atuuka ku ddaala gye tusobola okuba nga tumutegeera okuyita mu ebyo yawandiika ne mu kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, tetwandifunye kutegeera kwonna kwa Katonda. Ensonga lwaki kikulu nnyo okutegeera nti waliyo n'ebyama ebirala bye tusobola okwogerako ng'ebyama ebirala bye tulaba mu Bayibuli era nga tubiyiga mu Bayibuli naye ng'era tetubitegeerera ddala mu bulambulukufu bwabyo byonna oba mu bulambalamba obw'ensonga. Tusobola okwogera ku nsonga emu ku zo olw'okwogera bwe tutyo mu kuba nti tulina obunafu bw'okuba nti waliwo we tukoma okumanya. Singa otunuulya ku nsomesa ekwata ku kutonda okw'ebintu, ensonga eyo mu Luyonaani kye bayita ex nihilo, nti owataali kintu kyonna yatonda ebintu ebiriwo. Ekyo tekisoboka mu magezi gaffe, ekyo tekisoboka mu buyinza bwaffe. Tetumanyidde ddala obulambulukufu obw'ensonga. Ensonga lwaki olunaku olwaleero tulina okutabulwa okw'abantu abagamba nti waliwo embeera eya kibwatukira eyaviirako okubeera nga ensi eno egenda mu maaso n'okuba ng'ekola ki? Etondebwa. Naye kibuuzo kiri nti ekibwatuka kyavaawa era ekyo ekibwatuka kyetonda kitya oba kyebeezawo kitya? Endala gye tuyita okukwataganya kw'ebintu eby'enjawulo mu nsi, kye tuyita providential government, nti kitusukkulumako engeri za Katonda, enkola za Katonda zitusukkulumako. Yobu yawandiika n'agamba nti ajjawo ensozi nazo ne zitategeera nti azigyeewo. Abaana obulamu buno obw'ensi abakulembeze ab'enjawulo baleeta n'ayimusa n'ajjawo
ebintu byonna byonna bisukuluma amagezi gaffe byonna byamagi tuli. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri olw'omulimu ogw'omwoyo omutukuvu, ekyo tosobola kubeera nga okinnyonnyola nti omuntu azaalibwa omulundi ogwokubiri naye tewabeerawo kukankana kwonna, tewabeerawo kwenyenya kwonna, tewabeerawo nsi kuyuuguuma, tewabeerawo omuntu ono okukyuka mu ndabika, naye waliwo ekigenda mu maaso n'okuba nga kikolebwa mulamu bw'oyo omuntu nga Katonda yekka yakimanyidde ddala. Ensonga endala kwe kwegatta kwaffe ne Kristo Yesu, okwegatta kwaffe ne Kristo Yesu mu kufa kwe ne mu kuzuukira kwe. Ensonga eyo tugisoma mu byawandiikibwa era tugiigako mu byawandiikibwa, naye tetusobola gamba nti tusobola oginnyonnyolera ddala kikyekola kyetegereza ddala mu kuba nti mu kufa kwe twali kimu naye, mu kuzuukira kwe twali kimu naye. Ebintu ebitusukkulumako mu magezi gaffe, wabula kyetulina Bayibuli kyetusomesa olw'okukkiriza twali kimu naye mu kufa kwe ne mukola mu kuzuukira. Ate ensonga ey'okuluŋŋamya okw'ebyawandiikibwa nayo etusukkulumako, kuba Bayibuli tugyogerako 100 ku kinne waakyo yawandiikibwa bantu, ate 100 ku kinne waakyo yawandiikibwa Katonda. So eri 100% human, 100% divine. Yeyo Bayibuli eyo nakyo kitusukkulumako nti Katonda teyagenda amaaso nakukyusa newulira y'abano bantu, teyagenda amaaso okukyusa ekyo ekibannyonnyola nti ono okutegeera kwe kuli bwe kuti musanyufu si musanyufu, naye alina engeri gye yakozesaamu abantu bano nti n'atakyusa ndagamuntu yaabwe efuula Pawulo okuba nti ye Pawulo, Peetero okuba nti ye Peetero, Yokaana ne bawandiikira mu buntu bwabwe obwo, naye ng'ate tebasobeza ku kigambo kya Katonda, ate naye n'atasobya buntu bwabwe. Ekyo kitusukkulumako. Bwe twogera ku nsomesa ekwata ku bikula ebibiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo, nti Kristo 100 ku kinnaakyo omuntu, 100 ku kinnaakyo Katonda, nti muntu omu naye nga alina ebikula bya mirundi ebiri, ebyo tusomako bisomai naye tetusobola kubeera nga tukola tutya tubitegeerya ddala. Okumanya nti ensonga eno Pawulo gyayogerako nkulu nnyo nti yategeezebwa ekyama mu kubikkulibwa nga bwe nawandiika edda mu bigambo ebitono. Ensonga eno okumanya nti nkulu nnyo kwe kubeera nti olaba ne mu Befeso 1:18 Pawulo bwe yali atandika okwingira mu buziba bwa zino ensonga ez'ekyama, yatandika asabira Abefeso, Abakristaayo bonna mu Efeso, Katonda abikkule amagezi ag'okutegeera kwabwe, abikule amagezi ag'okutegeera kwabwe. Ng'era ekyo kitwala Mwoyo Mutukuvu mwene okubanga akolera mu ffe n'atuyamba okutegeera n'okwagala ebyo ebyawandiikibwa, kubanga tetusobola byagala, tetusobola bitegeera ku magezi gaffe oba mu maanyi gaffe. Ye alina okubeera nga atuzibula amaaso, alina okubeera nga atuwa ekitangaala eri ebyo ebyawandiikibwa. Kubanga nga bwe tulaze ne mu masomo amakadde gonna nti amazima ga Katonda ebbanga lyonna gabeerawo, wabula kitwala abo bokka abamulisiddwa amaaso gaabwe olw'Omwoyo Omutukuvu okutegeera ebyo ebyawandiikibwa. So ne Pawulo mu kuba nti yategeera obuziba bw'ensonga eno gye twogerako ey'ekyama, Pawulo bw'atyo bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga asabira Abakristaayo, ate naye n'okubeera nga yasaba ekkanisa emuyambeko okubeera nga emusabira Katonda amuwe obusobozi obugenda mu maaso obw'ebigambo n'obuvumu okubeera nga abuulira ekyama ekya Kristo. Befeso 6:19. Naye kati bw'agamba wano nti nga bwe nawandiika edda mu bigambo ebitono, tulina okujjukira nti ensonga eno ey'ekyama yagitandikako naye teyagimaliriza, agitandikirako wa Befeso 1:9. Bayibuli etulaga nti bwe yatutegeeza ekyama eky'okwagala kwe nga bwe yasiima yekka, nga bwe yamalira edda mu ye. Bwe yatutegeeza ekyama eky'okwagala kwe nga bwe yasiima yekka, nga bwe yamalirira mu ye. Nti waliwo ekyama Katonda kye yali ateesa nga yasiima, n'ava mu kusiima n'amalirira edda mu ye. Nti ensonga eno Pawulo yali yagitandikako, naye kati wano mu ssuula ey'okusatu
Pawulo ke kali akaseera ak'okubeera nga ensonga eno aginoganyiza ddala buki bulungi. So omuntu asobola okwebuuza nti ekyama kino Pawulo yakifuna ddi oba kyamubikkulirwa ddi? Olina okubeera ng'ojjukira bulungi ku luguudo olwo olw'e Damasiko bwe yali agenda okubeera nga akwata abakkiriza aba Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli etulaga nti ekitangaala eky'amaanyi okuva mu ggulu ekisukkuluma omusana ogw'ensi ne kimukubamu, era bwe kimukubamu yamaliriza nga ali wansi ng'abuuza ki ky'oyagala mbeere nga nkola Mukama wange. Era oluvannyuma nnyo n'abeera nga Mukama waffe Yesu Kristo yeeraga eri Pawulo n'amugamba nti yali amulonze obw'omulimo ogw'enjawulo okuba nga akola. Era ebiro ebirala era bye tulaba nti yagenda mu maaso n'okuba nga ategeezebwa ensonga zino, era tusobola okulabira ddala ne mu bikolwa eby'abatume essuula eya 22:17 mpaka 21, Pawulo yafuna okwolesebwa kwa maanyi nnyo okubikkulwa kwa maanyi eri ensonga ez'enjawulo. Ate era ne Bakolinso ekyokubiri 12 paka 7 enyweza ensonga y'emu. Bw'osoma Bagalatiya 1:12 naye eraga emyaka 3 gye yamala mu Arabia nga agenda mu maaso n'okuba nga alooza ku nsonga zino. So bw'agamba nga bwe nawandiika mu bufunze, bw'agamba nga bwe nawandiika mu bigambo ebitono, kino kyategeeza mu Befeso 1:9 paka 10. So waliwo n'ekyo kye tulina okuba nga tutegeera, kyekyo kye tula mu lunyiriri olw'okuna bw'agamba ebiyinza okubategeeza bwe musoma okumanya kwange mu kyama kya Kristo. Pawulo mu bufunze alaga nti abantu bano singa batunuulira ebintu byali asoose okuba nga abagamba, baali basobola ddala okutegeera okwolesebwa, baali basobola okutegeera ddala okumanya okwali kumuweereddwa mu kyama kino ekya Kristo Yesu. Era kino yali ategeeza ebyo byali amaze okubagambako ebitono ku nsonga y'emu ey'ekyama kya Kristo Yesu. So yayagala bano abawuliriza be bano be yali awandiikidde okutegeera nti bw'ayogera ku kyama kya Kristo Yesu teyali mugwira eri kyo, yali afunye okumanya okwetaagisibwa ddala ku nsonga eno ey'ekyama kya Kristo Yesu. So yayagala bakosebwe bategeerere ddala nti omuntu gwe bali bafunirako ddala obubaka buno tiyali mugwira mu nsonga, wabula yalina okumanya kw'osobola ogamba nti kwali kumalira ddala okuba nga ayogera ku nsonga. Omanyi waliwo abantu bangi abatandikiriza okwogera ku nsonga naye nga bazitandikirizaako mu mbeera ey'okwemotyamotya, mu mbeera ey'okulaga nti balina kye bamanyi naye nga tebalina kye bamanyi. Naye Pawulo alagira ddala nti yalina okutegeera okwannama ddala ku nsonga eno ekwata ku kyama ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Olwokutaano n'agamba ekitaategeezebwa mu mirembe egy'edda abaana ab'abantu nga kaakano bwe kibikkuliddwa abatume be abatukuvu ne bannabbi mu mwoyo. Kati wano wakulu wakubeera nga nawo tutegeera ddala bulungi. Olwokuna alaga nti okumanya kuno kwakwekebwa n'abantu b'osobola okugamba nti baali baagalwa nnyo eri Katonda. Omwo mwe muli Ibulayimu mukwano gwa Katonda, omwo mwe muli Dawudi oyo Katonda gwe yalaba ng'omutima gwe gwali gwego ogwe yali ayagala, ogwe yali yagadde mu buli muntu yenna. Okwo nga kw'otadde ne bannabbi, wabula newankubadde abantu bano baali baayagalwa nnyo Katonda era nga baalinako kye baali baategeera ku Kristo Yesu, naye bino ensonga eno eyamanyisibwa Pawulo ne banneebe tiyabamanyisibwa kubeera nga bagitegeera ddala mu bulambulukufu bwayo ekwata ku kisa kya Katonda eri abo be tuyita bannaggwanga. Tebaamanya nti lunaku lumu ekisenge kya yeekaalu kyali kyakubeera nga kimenyebwa wansi, era tebaamanya nti lunaku lumu bannaggwanga balibeera abasika ewamu n'Abayudaaya. Tebaamanya nti abannaggwanga balibeera kitundu ku mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda bw'atyo bwe yateesa okuuma ekyama kino okubeera nga tekyamanyisibwa n'eri abantu bano ab'endagaano enkadde, Katonda ate nabo byakozesa nnyo. So naye Katonda ekyama kino yagenda maaso n'akibikkulira Pawulo wamu ne banneebe betutegedde nga abatume, ate ng'okwo tutadde ne bannabbi. Newankubadde nti Pawulo ye ekyenkizo kyalina ku banneebe yaweebwa
ak'ensusu okuba nti ekyama kino ekyali kyakwekebwa eri abantu bonna ye kyamumanyisibwa oba kyamuweebwa okubeera nga agenda mu maaso n'okyogera eri oba kirangira eri abo abayitibwa bannagwanga. Era kikulu nnyo n'okuba nga tutegeera ddala waliwo akantu akala Bayibuli keegattako nga kalaga omubiri ogw'abatukuvu. Omubiri ogw'abatukuvu ogwo gwe tuyita ogw'abatume ne bannabbi. Ensonga ey'abatume okubeera nga bayitibwa abatukuvu nsonga etalabikalabika, ne bw'olaba Bayibuli egikozesezza wano eno, ekyo kiba kitegeeza okugulumiza yafeesi eno ey'abatume ne bannabbi, okulagira ddala nti be bano omukulembeze oba omukulu ow'ekkanisa be yali ayawudde era n'asaanyizibwa okubeera nga baali bakukozesebwa okubeera nga batandika okulangirira ekyama kino, nga batandika okulangirira ekyama kino eri amawanga gonna. So ako kakulu kakubeera nga tukola tutya, nga tutegeerera ddala bulungi. So bw'oba otunuulidde ate olw'omukaaga lugenda ddala maaso ne lunyweza nga lugamba nti ab'amawanga okubeera basikira awamu era ab'omubiri ogumu era abassa ekimu ekyasuubizibwa mu Kristo Yesu olw'enjiri. Ako nayo kakulu kakuba nga tukola tutya, nga tutegeera nti ab'amawanga baaweebwa ekintu Ibulayimu, Dawudi ne bannabbi kye baali tebaamanya nti kiribeerawo oba mu kiseera ki, okubeera nga basika wamu ne bano abayitibwa Abayudaaya, nga bwe twalaba mu Befeso 1:11. Befeso 1:11 erina ebintu byekoonako. Befeso 1:11 eraga nti mwoyo tufunye obusika era nga twayawulibwa nga okwagala okwoyo akola ebintu byonna nga agoberera okusalawo okw'okwagala kwe. So embeera eno etuukirizibwa ddala bulungi. Pawulo kati agendera ddala maaso n'okuba nga akolaki, agaziya okulaga nti bassa kimu mu kisuubizo kino. Era ekisuubizo kino ekyali kyaweebwa Ibulayimu nga kyamugambibwa nti mugwe wamu ne mu nsigo yo famire zonna ez'ensi zinaaweebwa omukisa. Ibulayimu ebyamugambibwa neeti amanya biribeerawo ddi, era tulabira ddala olw'okukkiriza abayitibwa bannagwanga nabo bamala ne bafuna ekyo ekyasooka okusuubizibwa Abayisirayiri bokka okuba nga baganyulwa mu nsonga eno, okuyita mu Bayibuli kyeyise enjiri, nti okuyita mu kubuulira enjiri abantu bonna baanirizibwa eri omukisa guno ogw'enjawulo okuba nga bafuuka ekitundu ku ekyo Katonda kyali agenda mu maaso n'okuba nga akola ki, ng'akola. So ensonga ezo nkulu nnyo za kuba nga tutegeera nti enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo yagenda mu maaso n'okubeera nga ereetera ensonga okuba nti yanjawulo nnyo. Ebyo byonna abantu be tebasuubira byamala ne bituukirizibwa okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. So olw'obudde nnyinza obutasukka wano, wabula ogamba nti Mukama anaaba asiimye tunaatandikira wano okubeera nga tunaatandikira ate omulundi ogujja ku lunyiriro lw'omusanvu, nga ate era tugenda ddala mu maaso n'okwekkaanyiza ddala ensonga zino mu bulambulukufu bwazo, nga Pawulo agenda ddala mu maaso n'okugaziya ku nsonga eno ey'ekyama eky'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Kikola kitya era Katonda atuukiriza atya ebyo byali yayogera edda. So kyenkusaba, wuliriza nga bw'oddiŋŋana ensonga zino ojja kuba nga ozitegeerera ddala bulungi. So n'olw'ebigambo ebyo nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.